nti ye abantu yabeerabira n'alowooza nti bo bantu bajegaabe mawokota ng'olwokuba bamulonda mu muyaga guli eyaddaloza ku luno alikawewe ng'alaba ate omuyaga guvuddewo naye naga nti ate kati olaba ne luli nayitamu wama kwe kwogezanga amalala naye ng'abantu bo baagala saavisi baagala buweereza okitegeera ekyo nze nkibagamba mwenna abadde bavuganya mu kalulu nti abantu baagala saavisi tebaagala bwagazi oyogera nnyo n'oggusaaki kikulu mbu njogera nnyo bwembeera ku leediyo mbwembeera ku tv njogera yogera wona osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo olwaleero kubuuzaako nti wasiibye otya funye okusomoozebwa nkusaasidde lunaku lwa mande ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi gwa February omwaka 2026 ndowooza olunaku olw'enkya okusinziira ku gavumenti abaana be baddamu okusoma nga 10 over the weekend n'olwaleero jammungi abazadde bali mu kutwala abaana ku masomero baddeyo basome nina Hassan Nsubuga president wa Buganda First agenda soka kubuuza tutandika okwogera ebigambo Hassan buuza abantu mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba mwebali kutulaba yonna gye musinziira okutulaba mukutu gwa MS Media kwe tuli mwebali nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutubeerako buli kiseera ate mukoowa yonna mu nsi gye musinziira njagala okulamusa ku bannayuganda abali ku bitebe bya Uganda okwetolera ensi yonna abantu abo batulaba nnyo buli kaseera bambuulira tetuva ku MS mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu ggwanga erya Rwanda awo mwabadde mumpeereza message nga munkubira n'essimu tubeera ku MS mwebale nnyo mwebalire ddala tubeebaza mwenna gye musinziira okutulaba abali mu kyondo kya Buwalabu abali mu Abu Dhabi nzija abali e Dubai nja kubamba tuukako essaawa yonna abali e Qatar kyondo kya Buwalabu kyonna Saudi Arabia yonna nja kuba nzija n'olwekyo tubalamusaako mwenna era netubagaliza wiiki ennungi ne tubasaasira ebizibu bye muyitamu abantu bangi abali eyo bannayuganda abakola emirimu egy'enjawulo naddala mu kyondo kya Buwalabu naye nga ssente babawa ntono ate mu kuzisindika eno nezisalwako nze ndowooza nti gavumenti erina okwogera ne bano abantu abatwala abantu ebweru okyabuuza kyabuuza okay abantu bano abatwala abantu ebweru gavumenti erina okwogera nabo okulaba nti kampuni zino bwe ziba zibagaininga ku misaala gy'abantu bano gitunuulira n'ebyenfuna by'eggwanga lyaffe bwe biyimiridde kuba tosobola kugamba muntu mitwalo 9 omwezi mulamba ate nga bwazisindika wano musale 15 ali oli nagamba nti gyali yeegulira wifi yeegulira gundi yeegulira emmere yeetwala mu ddwaliro kwejo emitwalo 9 ate amalwaliro geeri bwogendayo nga toli munnansi bakustaginga nnyo kakati abantu abo ne babeera nga embeera gye balimu ebanyigiriza nnyo okitegeera omuntu ogwowa emitwalo 9 eza Uganda kati tezikyalina kye zikola wano munaku nga 5 tezisobola kuweerera mwana zisobola essomero eritegerekeka zisobola okitegeera kuba kati emitwalo 9 ziweerera mu ssomero ki eritegerekeka anti kakati 9 tukibalira eri atuusiza wano 7 mu emeka ne 7 mu 5 ziweerera omwana bamusale 15 asigazayo emeka 65 kakati zigenda okujja ng'ebizibu byokka bye zirina si byakuweerera buweerezi okitegeera oli aziweereza mama we mulwadde omwana mulwadde asigaza 7 mu 5 bamusala 15 kakati tunuulira ezo ssente ziba ntono nze ndowooza kyandibadde nti gavumenti kubanga nanoonyereza ku bitongole ebitwala abantu ebweru nga biraga nti ye eri buli mwana bamusasulira $10 bali omwezi ze baweereza eno mu kitongole kimututte $10 naye bamuwako emitwalo 9 $10 ziba ssente nga mmeka ziba mu miliyoni nga 3 mu emitwalo nga 8 ye bamuwako 9 ate nga yava eno ng'alina amabanja ne ssente ezakola ku process kubeera bino ebitongole bajjako ssente nga nazo yazeewola okitegeera abaana bangi bantuukiridde nga bagamba ffe ne Uganda tuli mu mabanja tumaze wano emyaka 5 oli amaze emyaka 5 myaka 6 myaka 3 myaka 4 naye nga tasobola wadde okwegulira kapoloti e Uganda kituufu olw'embeera gy'alimu nti yaleka abaana osanga bamama bangi nga basinga ye maama ye taata kati nga embeera emunyiga naye singa gavumenti egamba nti omunnayuganda ava wano bw'aba agenze Saudi timati agenze kola oba bwa seculiko oba agenze kola mu woteeri bwe baba nga woteeri eri gavumenti ya Dubai esasula
$10,000 omuntu oyo balugabanire wakati afazali nakati kubanga oli yakola gwosigala eno ku office ng'otudde obuzibu bwe tulina bwe bw'abana abaana abagenda okukola nti bw'agenda bw'alinnya ennyonyi n'agenda eyo alowooza akimaze olutuuka ne yeefuula buli kimu mu famire abamu babeera excited n'abaweerezanga eza soda buli wiiki n'alowooza nti yalina ozimbira mama we ennyumba nga ne mama we ku myaka gye gyatuuseko tagyezimbiranga n'alowooza nti yalina ozimbira tata we ennyumba nga ne tata we ku myaka gyatuuseko tagyezimbiranga ate nga akasente katono ye nga kyatamanyi nti eri yalina agenda kufunayo sente zitandika capital ez'obulamu bwe zitandika capital tosobola kufunayo sente mbu zigenda kuzimbira ennyumba zikolere bizinensi zikugaggawaze tekisoboka kituufu naye nga tosobola okukolayo emyaka 2 n'ofuna capital wano kasate weteeka mu bizibu bya famire naye abaana beeteeka nnyo mu bizibu bya famire ne yeefuula nti buli kimu ewaka yakimala ne waba alina abaana be ng'alina gw'abalekedde buli oli waweereza ssente oli alaba nga te yalina n'otwalako ekinene nkugambye ono n'ebizibu n'okusinga ate abaana b'ono be yaleka ate amugamba abaana balwadde leero n'agenda mu ddwaliro babateekako bukanula nze kati kyendaba nti bw'ogenda ebweru bw'oba kiba kisoboka sooka okyuse essimu zo wesonyiwa abantu bano ab'ewaka nze nyina omuwala nakimugamba ali eyo ndowooza oba ali kata kati abaana wabalekera wayaleka abaana teekawo akasente akatini kosindika naye waliwo ono ayagenda nga ali fresh tazaalangako okitegedde simu zikyuse beera ne pulaani yo ya myaka 2 omanye nti mu myaka 2 neetaaga $1,20,000 oba 10 obeere ne target kwekyo kye weetaaga naye bw'otakola ekyo ojja kumaliriza nga omaze ku kyeyo emyaka 5 nga tolina kyojjeeyo kituufu naye nga ekikulu kye tuba twogerako nti ffe nga gavumenti tumaze okwogerezeganya ne pulezidenti w'eggwanga ne minisitule etwala abantu ebweru eba minisitule y'ekikula ky'abantu ne minisitule ya internal affairs n'abo bekikwatako okulaba nti abantu baffe bano kubanga gavumenti endala zonna zikikola nezogerezeganya n'ebyo ebitongole biba bigenda okukozesa abantu baazo nti abantu baffe mugenda baba basasula mutya bagenda kuba bakolera mu mbeera ki kituufu bakola budde ki okitegeera bw'alwala ani amujjanjaba bw'afuna obuzibu addukirawa tulaba bangi nti tulabye nti otuuka ne ku bitebe ebimu ebya embassy za Uganda nga tebayamba bannansi naye nga gye bali kale obadde omaze okubuuza so n'olwekyo ensonga ezo zibadde enkulu okubeera nti twogera ku ebyo ebikwatira ddala ku bantu baffe aba bulijjo kyensembyayo kyeky'abantu baffe abali wano e Kampala abakolera ku street za Kampala baba street vendors nyongera okubagumya tewali agenda kubajja mu Kampala tewali agenda kubajja we mukolera gavumenti yokka yesobola okubajjawo ng'eyina enteekateeka gye bakoledde Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School somero lisangibwa Kibajjo Eddege ya Bombo lya nursery mpaka kibiina kya 7 ku kibiina ky'omusanvu balina center number abasomesa abatendeke environment nungi sobosa omwana okusoma obulungi abaana abalya bulungi abaana basula bulungi eddwaliro eri ku ssomero computer lab bagiina ebisaale bijjambula ensawo ya muzadde balina center number ku kibiina ky'omusanvu eya UNEB ate era n'ey'eddiini bagiina kakati ogenda bakuba ku namba zino wammanga 700 808 882 ne 0786 0 5 9 700 808 882 ne 0786 0 5 9 nsibambi afuuse nsibambi agamba ne banamuvuma esoko atagenda kuddamu kwesimbawo abaana n'abazzukulu tebadda mu byabufuzi amasanyazi ye bayagajjeeyo obayasikanya President Museveni kibadugude kibalume buli kimu ye waali aligumite yensibambi so mbadde nkyamaliriza nsonga ya Kampala twamaliriza tugenda gireta mu maaso tugenda gireta mu maaso kweri ku menu kakati kanzijewo kano abantu bange tuli mu birango leero nedda si birango abantu bange WhatsApp namba yange yakyuka kumyako kaddu anti era mbadde ngenda kaddu wani
mukyala Morini yakulembera abakyala mu kisinde kyaffe bagenda kumulonda Kaddu Mukasa akalulu bakongezaayo ballot paper zajja nga zirimu ensobi byo tubirabyeko mu bitundu bingi wabadde baasi ate oli owa baasi ate ne bamuwa ambuleera kati akalilu kalimu ensobi abantu beerugazi tugenda kulonda ennaku z'omwezi 17 mukyala Morini mu mulonde mukulu Kaddu Mukasa Kaddu Mukasa abe gyali awo ekigunga mukono sebo tukutumiddeko nnyo abantu bange abaneetaaga munkubire ku 070 078 658 75 0782 658 751 abali Germany ngenda kujja baluwa ya mwenagifunye nja kujja ate tulabe nga twogera ebigambo sebo tugende ku Nsibambi yabadde yaro obulango n'osasula kubanga oyisiza obulango bungi Nsibambi yabadde ate Nsibambi yagamba ne banakola batya tebana kye bagenda mukolako kakati ensonga ya Nsibambi ne banne we bagenze ne Nsibambi nga mukambwe sigamba nti abantu bato Nsibambi lwaki mukambwe Nsibambi yali alowooza nti ayina owangula n'abaana yabajjeko basala abaana 7 babadde aweerera bantu affe tugenda affe Buganda Fasi yina abaana bangi beweerera era tugenda kola enteekateeka nyingi ne mutembu baweerera lwakuba bya bufuzi tubaweerera kuba bya bufuzi kubanga ffe abamu ku ffe n'okwesimbawo tebajja kwesimbawo naye kyeŋŋamba nti enteekateeka eno ey'okuba nti Nsibambi atabukidde nnyo abalonzi b'Amawokota South ekisooka talina kyakozeeyo mu Mawokota South namulabye ng'agamba nti emiti gy'amasannyalaze gye yajjayo nti gyali gigenda ku kampuni ye eyankozi Kireize ey'amategula akola amategula nti abatuuze ne bagabbirira mpolampola nga tamanyi ebbanga eryo nalina nabanga bati tamanyi nti abatuuze bakozesa amasannyalaze yakitegedde kati nga campaign ziwedde ne mu campaign teyakitegedde ng'abadde mu constituency ng'anoonya kalulu teyakitegedde so Nsibambi ebizibu by'ayina ndowooza bye bimuleetedde kino ekirala nti yali alowooza be bamu ku bantu abaafunye shock mu kalulu kano babagamba nti omuyaga gwa 2021 gwakoma Nsibambi teyagira ku muyaga olaba yakuba omuyaga anti mbadde nkyakugamba kubali abajja n'omuyaga walabye nti okulonda okuva mu Kampala ne Wakiso ne Uganda yonna naddala wano mu Buganda omanyi nti Wakiso Nupu ndowooza yafunyeyo basente b'amagombola 2 nyenga kalulu kabadde katya hata kalulu abantu balunzi abantu balunzi kyenkugamba kadde kalulu hata kyekirabadde kalulu kabadde ki twabadde mu election badde balondo bamugube bebaagala ya selection tewabadde bya selection twabadde tulonda abantu abo be balonze kyogamba nti selection buli yazze ku ballot paper bamulonze tewali benaale kadde kalulu so kyenkugamba nti Nsibambi yali alowooza nti abantu be Mawokota asobola okubategeerera bo kwegamba nga bo buli wajja bamuteekinga buti omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Salamu alaikum yagati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja
kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno nga abantu bemawukutanze nagamba nsibambi nga tuli wano muddeeyo vidiyo zaffe mujja ziraba ez'emabega nti natuuka mu constituency ya Nsibambi nga abantu bamwekokkola nga bogenda kubanga constituency ya Nsibambi eyo erimu n'abavubi erimu emyalo naye nga bw'otuukayo abantu bakaaba abantu babatulugunye eyo babakola ki naye nga Nsibambi tebamulabako era ye abadde talinnya mu constituency ng'abeera eno Kampala bw'avaawo adda ku radio oba ku TV n'ayogera n'amala nga ye amanyi bw'avaawo n'agenda wali ku Jaliya City ewuwe alambulako wali ku Nkozi Kireizi n'addayo okitegeera so nga tafuddeeyo kutuuka mu balonzi kumanya bizibu bibaluma. In fact ne bwogenda ku Hansard za Parliament Nsibambi ye muntu abadde ateesa ekitono ne professor Mulamba professor wa mateeko oyo twogera ku nenga ku Hansard ya Parliament y'omu ku babadde basinga okuteesa ekitono. In fact ayinza n'okwata weza mirundi 10 gy'abadde ku fulo ateesa so kati ebintu ebimu tuyina okubitegeera tumanye nti gwe oyagala abantu bakuzzebuza nga toyina kyokoledde ekitundu kyo. Jaliya City egendamu abakozi Jaliya City yo etya kifo kisanyukirwamu bwe bakubira fireworks awo n'agamba mu Uganda yonna tewali fireworks esinze oyagala olowooza abantu abakola awo bali bameka bayinza okubakozesa abakozi nga 10 ku Jaliya City n'ogenda wali ku Nkozi Kireizi nga nawe akozesa abakozi nga 30 kakati ate nga nabo bamwe balina ko Uganda abo bagenda okulonda era nga bakoba nganda na ba mikwano bali mu company be bagenda okulonda tewali agenda mulonda tewali abagenda kulonda kubanga abo bakulonda abantu kati Jaliya City 50 asa 2 ne wali 5 abantu 7 basobola okulonda no wangula 7 bawe nebe wali 7 tebakulonda no wangula tebasobola kulonda no wangula kati kye nkugamba nti ye abantu yabeerabira n'alowooza nti bo bantu bajega abe mawokota mbolokuba bamulonda mu muyaga guli eyadaloza kuluna alikawewe ng'alaba ate omuyaga guvuddewo naye naga nti ate kati olaba ne luli nayitamu wamakwe kwogezanga amalala naye ng'abantu bo baagala service baagala buweereza okitegeera ekyo nze nkibagamba mwenna abadde bavuganya mu kalulu nti abantu baagala service tebaagala bwagazi oyogera nnyo n'oggusaaki kikulu mbunjogera nnyo wembera ku radio mbembera ku TV njogera yogera ngo oyina kyoggusa so Nsibambi ye yali alowooza nti kiri automatic ekintu agenda kikwata balina omuwa akalulu yali yeyise President Museveni kubanga President Museveni okusinziira ku system gye yazimba ye abeera automatic kasita omulaba ku ballot paper ekyo kiri automatic kiba kiwedde okujjako nga taliiko ku ballot paper abantu bayinza okufunamu ku ssuubi naye ne waba tali ku ballot paper nga system yeeyo teyina kyekyuseemu kubanga ekyenjawulo ekyaliwo Kenya nti Moyiye wadde teyali ku ballot paper naye yali atudde ne bali nga bakkiriziganyiza system ekyuke wadde nga tali ku ballot paper naye nga ne system era ekyuseemu kakati Nsibambi ye yabadde alowooza nti system gye yazimba emawokota yeeyo tibwe yateekayo obuntuntu obwo abantu basobola okugenda abaweereza China Jaliya City alowooza nti bajja kumulonda biriri byo abaliyo in fact bayinza n'okuba tebakulonda nakulonda kuba n'obusaalo badde wabutono nga beemulugunya kituufu omwana omuwe emitwalo 10 tegimumala oyagala akulondere ku ekyo agenda natakulonda naye ngobeera n'omutima omubi omuntu yakuwa omulimu mu Uganda kitegeeza akalimu mu Uganda kyekugamba naye kalimu tubeera mu kaayana n'akasente kalwawo okujja kakati factors zibeerawo nnyingi naye nze factors ezasudde Nsibambi zeezo zenjogerako wano bulijjo nti gwe tolowooza n'obeera eno nti gwe wamala eri ground ekyuka leka nkubulire mu bifa basoma political science mu byobufuzi olunaku lumu lubeera luwanvu nnyo lusobola okukyusa ebintu bingi nnyo olunaku olwo lumu ne bugenda okukyanga matiya abadde n'amasannyalaze ng'amanye enkya kiwedde omuyayi n'akufomingako awo ekiwulire bugenda okukeera enkya ku makya ng'ebintu byakyuse birala nnyo era box ogenda okunyenyanyonya mboti naye nga amasannyalaze gonna gabadde kugu
okitegeera kakati yensonga lwaki olaba nti Nsibambi azze mu parliament nga abaddeyo nga ali comfortable ku floor ya parliament tomulabako tabifaako ebyo tebimukwatako kati Nsibambi n'abaana kubanga gundi ono ye bamuwangula mu kalulu akawedde n'atadda na luno Jesse Muyingo abaana be yali awerera bonna yasigala abawerera Nsibambi abaana nsanvu yagambye be bamanye nti nabazadde abaana nsanvu olaba n'ebiti n'ebikondo by'amasannyalaze yabikuddeyo kati ekya busiruki kubanga bw'oba oyina ekintu ky'okoledde abalonzi bw'oba tebakulonze ku mulundi guno weekyeki ng'atoddeyo bagandi banne wawe twakoze ensobi okitegedde masannyalaze ngaleese abaana ngezaako basale naye kiki nti awo badde todda bulungi eno tulina ebizibu bingi naye obadde totuwuliriza oyo Susan Nakawuki yakomyewo obukomi sigamba nti yavuddeyo nga mupya yakomyewo obukomi mu eyo constituency naye be baana okugamba nti owaayi katuze matiyo waffe osanga ye yali atumanyi kansonsubuga nedda twalowooza nti bwe tunaakyusaamu ne tumuwa ajja kubaako kyakola naye tugenze okukizula nga tewali kubanga ku speed kwe yatandikira akoze ebyo bijali yasite biki baga nti osanga anaagira obuntuntu awo tulabe nga abaana bafuna emirimu abeetaaga omudaala gya chapati abakwatireko abeetaaga ki kubanga ebyo basuubira mu mubaka ekyo mbabuulira gwe ne bwona agamba nti nze ku floor ya parliament mu kuteesa nsuula n'ennyenje ne zikunkumuka abantu bagenda kwagala twali twogera wano abantu nga bagamba walukagga singa si kusoma nti kwe kwamujjamu obulu yali agenda kwata na lwe yabwere bwezi yali ajja kwera okitege kubanga olaba ne gwe yawaako ko kutusanyalaze twe naye yayitawo kakati kikulaga ki naye abantu tebaagala walukagga kugenda baali bakimanyi nti era eri oluzungu tajja dusobola naye nga bo bamanyi eno ku ground kyabalazeeko ku bwa meeya asobola okubeera nabo mbeere Nsibambi embeera mwali eno yeetaaga kikuba ndaba ayogera ebigambo bingi nnyo kati embeera gy'alimu ndaba alinga kwegamba alinga mulalu Nsibambi era Nsibambi yetagenda mu rehab afune counseling bamutwaleko ebutabika bakebere omutwe guyinza okuba gwafunyemu ekizibu kubanga olaba byayogera byonna tewali kikwatagana ali wa Museveni twagenze ku smart je abaana ate abaana simanyi bakola bati ate nebe yagenze nabo bo bakyebalamya amawulire Kabusu yagamye Museveni yabasuubiza obbawa yakasente yeye ayogedde amazima nakikugamba wano twali wano mudeyo mu program yaliwo nti bali baleeta bizibu byabwe kubanga mwagudde kati mwade muleeta ki President Museveni ayagala bantu kakati mwe kye mwakoze era wegendereza abagudde nti abasinga abagudde abantu ababawangudde balina akakwate kwenaremu ekyo kyoboyina boli wataba kadi NRM ayina akakwate kwenaremu walaba wane bya Serunjoji nga bicho nenkandi Serunjoji ayina akakwate kwenaremu kakati tomusuubira nti mukyala wali mu government Serunjoji ne bujingo kumpi babulako katono kusula mu kitanda kimu ba mikwano nnyo bakuze bonna wali ebwayise babadde bonna ate nga bujinga amapeesa amanyi ag'okunyiga ne Serunjoji ebbanga lyamaze mu byobufuzi amanyi wa wasobola okukwata kakati era olaba nti basooka ne baga nti ONRM gwe tulangidde naga nti abo bulubaddemu babubali ng'omanye essimu eyajja nga ONRM tagenze na mu kooti essimu nejja wali ekyambogo ne baddamu ne babala obululu bwa Serunjoji kitegeeza ki nti buli eyawangudde bano abagenze buli eyamukubye eyabakubye alina akakwate ku NRM kati nga bano bagenze baga nti owaye wekitibwa president twaleka abantu bo naffe ne tubayambako ne bawangula kubanga babayambako kubako be babakubira okitegeera ne bawangula Sejjemba yali wali wa Nsibambi kati Nsibambi yayambako Nakawuki kubanga Nsibambi amaanyi ge gonna yagateeka ku Sejjemba gonna neerabira Nakawuki kubanga kyekyo osanga yeye yali plani ye ng'agamba afadhali ffenna katufirwe kubanga Sejjemba yayambako Nsibambi yayambako Sejjemba ate mu kujja wa sente wa district kati ono nalabanga amulidde mu olukwe ono Sejjemba kumala okumusiba gwegamba nti Nsibambi yasiba Sejjemba olwokuba yamuyambako in fact ne program ez'ebyobufuzi yakolanga ku radio ezimu ne TV ng'ajja kuba sente bwa district Nsibambi yazisasuliranga naye nga bateesezza era Sejjemba agamba nakuwa sente zo
bwe nayitamu ne nkusasula kati mmanja aki Ssejjamba yamusasula bambi kakati Nsibambi kyenkugambye nti buli eyagenze abadde akuba Nuupu n'ayisaawo ow'NRM ekyo kino gwe noonyereza buli eyagenze olabe eyawangudde mu kitundu ekyo ali atya era yaani okitegedde kati nga baga nti president twakuyambye abantu bone bayitawo naye ffe twasigadde mu mabanja kwezo sente zetukozesezza ate okuyamba abantu babakole ki ate nga naffe tubadde babo Bansibambi bwe bamugamba Bansibambi ne bagiratifu Ssebagalanga bwe bamugamba tubadde babo naffe era naffe ne twandiwangudde kubanga kati Latifu azze wa ssaawa agundi azze Nsibambi wa FDC tugimanyi fact yo yayingira mu bufumbo obutali official ng'obwa Mao nalabye tawunoka ku byedenisa nalabye Tayebwa yabadde mu kuziika mama wa Anifa Kawoya mubaka weeyo ate era ye minister obeewo by'obulamu ebisookerwako yagambye nti Mao aba ayagala bwa MP ayina okusalira ddala eddiro agwereyo ddala mwenaale bwa speaker agwereyo nti anoonye obwa speaker ayina kubanga agwereddeyo munda aberewe NRM sikulinnya wano nti ate ndi bweru naye ndi munda tijangu mwenaale mutuvuganye bwe yamugambye namugamba nti ffe we twali twagala okujja tufune bino ebifo twava mu bibiina byaffe baavaayo mu FDC buli omu yali abanye ebibiina mwe twali naye twavaayo ne twesogera ddala era ne tulayira nti mukama waffe tetuliddamu kola kikuzunga kakati Mao alina okwetereza alabe agwerayo oba kubanga ye Mao aga nti nze gyendi naye siriyo nzenna ekitegedde kakati enkugye kino ekyansibambi nti Bansibambi bagenda naye ne batagwerayo mu bufunze bw'oba togwereddeeyo oyina okuyamba omubaka w'NRM yayitewo kubanga ye yagenda okugenda mu caucus president amugambe ffe ab'NRM tusazeewo kino kikyakubiza basekikubo kisekikubo ebya caucus abadde tabiriiko caucus ne bwetuula yajja n'awakanya n'ayogera birala kyekyakubya banuwagaba kyekyakubiza batinkasimire byebyo kubanga bw'okkiriza nze nabagamba nti NRM fenga abali aba movement system system yaffe yajja mu 86 ffe ne tuteekawo NRM twagiteekawo nga mmotoka kututambuza tuke gye tulaga kati woba toyagala kugiyingiramu obanga olowooza ojja giyingiramu ate otukubire munda emiggo tujja kufulumya kubanga eri veiko yaffe kakati kyenkugamba nti bano Bansibambi bayambyeko n'olwekyo badde balina okujja basaba obuyambi olw'ebyo bye batuuseeko oba ebyo abatuuseeko era president n'abasuubiza nti agenda kutunula mu nsonga zaabwe kubanga embalirira gye babadde bazze nayo nga nnene nga buli omu aleese buwumbi 10 buwumbi 8 buwumbi bumeka zonna bazaagala president azibawe kati ye ng'agamba nti agenda kuyita abawangudde mu constituency ezo bamubuulire bakozesezza mmeka okuwangula ababe kati ageraageranye zaawa bano be bayambyeko ageraageranye nti Matiya wa NRM oba yakozesezza miliyoni 7 bwate obuwumbi 10 wabukozesezza otya kati awa abagainingaga nti nja kubawaayo bwe baba ng'oli yakozesezza 7 nja kubawaayo ebibiri oba ebisatu mutandikiraawo okitegeera so bano bagenze wa President Museveni kunoonya buyambi naye ate bo bali abalala ekyenjawulo nti ku Nsibambi nti bo already badde tebalina na kye bakoze mu bitundu gye beesimbye naye ye abadde alinayo obuntuntu obwo Nsibambi kati bwagenda awagulayo nze kyendowooza nti kyabulabe kubanga yagamba tajja kuddamu kwesimbawo abaana be tebajja kwesimbawo n'abazzukulu kyabulabe kitya Nsibambi abantu b'Ekota South bagenda kumuboola ng'omuntu babole family ye kyabeetaaza yes kiki ayinayo business bani abagenda mu ebyo bijaliya city kyogamba bava Kampala bantu wema okotera biterayo beeyo bani abagula amategula abazimbe eri mpije eriwa eri wali era ng'onatero enkozi oluve Buwama odda wali enkozi oluve Buwama eri awo jaliya city mukona wali ng'oyingira akatoogo wali ne shero neyo shero ye agent waayo shero jola kuba oyita in fact shero eri kumpi ne jaliya city
bwoba oyingira mu oluva embizinya omanyiwo simanyiwo naye ninga yakayingira mu n'oyambukirira bwoti bw'omalako akasozi kali odda mbizinya mu koona kati okkirira n'eryo ekkoona ery'embizinya n'oweta bwoti bw'oweta bwoti oba olengera Shero wali ne Jalia City kati bw'ozivaako n'ova mu katooga ako wali oba odda wali ku nkozi era naye eri kasozi kakati ne Shero eyo eri awo mu kitoogo era ye agent waayo kakati kyeŋŋamba nti abantu bajja kumubola olw'ensonga gwe bw'oba obanenya nti nno ekiti ky'amasannyalaze wakiggyeyo obadde oweerera abaana kankubuuze mu paalamenti gye baakusindika abadde tofunayo musaala abadde afuna sente mmeka n'eddirudiru z'obadde okuba mu paalamenti nsimambi mulaba ng'omusajja wa integrity asobola okuba ddirudiru oyo ate kati yagenze kuba ddiru ewa Pulezidenti Museveni oyo ba integrity ewa Pulezidenti Museveni tayogereko naali mu gavumenti musezi akulu ekyo owa Republican asobola okwogera tewali mutawaana okwogera yagambye nti bo bwe bagenda basoose kwebuuza ku Archbishop Kazimba Mugalu okitegedde naga nti basoose ne bamwebuuzaako era nalabye ono akulira Ssaabawandiisi ye Kitaakule Ssaabawandiisi wa Intelligence Council yagambye nti bo bakiwagidde naye eyo si yenjogerezeganya entuufu Intelligence Council era jjajja ne Intelligence Council tobaawo ati be bamu kyeŋŋamba naye ffe ng'abali mu system ene wa jjajja bano tebaze kwogera bya bufuzi bya kuyamba Uganda bazze kubabeiringa out ku mabanja bafune ekisobola okubayamba so tebaze kulwa bannayuganda gwokimanyi nti yatandise omulimu gwe yagambye nti President Museveni yakawangula mazima na bwenkanya era bye twabagambye bagende ku maradio ne ma TV boogere enteekateeka yonna etaabawadde script gye balina okwogera bwe banaamala okugyogera ne tubawa n'obudde nga batunoonyereza ku biri bye baatuwadde bakomewo tubawe ssente naye temwabawadde ssente ku olwo mwabawaddeyo emitwalo 55 gy'amafuta bambi basajja kwezi embuto zonna ne mbawe emitwalo 5 bwe embuto babadde baleese eki baalidde n'emmere sajja bakabuusa alina olubuto luva kuno mpaka eri emmere twabawadde n'emmere mwabawadde ekifi baasise ebifi ne ba ate emmere ya State House bannaye teggwawo ate nze omanyi wembeere ebyokulya by'olibale so kakati bafunyeewo ka transport ne mubawa tasiki gye balina okukola yeyo nsimambe gyagamba nti President Museveni yangula akalulu mazima n'obwenkanya basajja mivule yamala ebbanga ng'akolokota President Museveni bwe yajja mu State House bamugamba nti obulamu bwo bwonna bw'osigazza ku nsi olina okubumala ng'okolokota opposition nakkiriza era gwegenda ku mikutu gye gyenna buli nnaku alina otteekayo akatambi afunayo ne ku musokoto n'akuwamu alina okukola negweza jjajja nga teziriika tomala gazirya eyakujja eno mutukolokota ate mumale mujje mu kino ezaffe bw'ojja tukuwa n'omulimu so Nsimambi yagutandise nti akalulu mazima na bwenkanya NP yali yonoonya akalulu ng'etiisatiisa abalonzi naye Museveni yawangudde akalulu mazima n'obwenkanya takirabanga ye Nsimambi yayogere kati kyetugamba nti okwogerezeganya okugamba nti opposition eyogerezeganya ne gavumenti oba naffe okwo kulina okuteekebwateekebwa nga kuli official okitegeera si byankukutu kuba Nsimambi talina na gwe yagambyeko nti tugenda tuli 8 era tugenda kuba bandisose kutuza press conference wali ku parliament yagambo yaganza n'aba DF n'aba DP n'aba NUP PFF NUP abagwa abo tebakiikirira bibiina byabwe kube yagenze nabo wali mulimu omukulembeze mu kibiina mu bibiina ebyo byayogeddeko temuli sirabamu kitegeeza nti abo tebakiikirira bibiina bekiikirira bonga bo era ebibiina byandibadde bigamba we kuba kwogerezeganya NUP ekwata negamba tusindise oba Lubongoye ANT negamba tusindise Ali Salaso ndoza ise kuitale jeno waabwe na FDC negana ndala mafabi kati ne batuza ne press conference nga tebanagenda tugenda na kutuulawa ye bani abagenda okubiriza ensinkano eyo era ensinkano egenda bite ya kwa ate tusobola kukwata ensinkano nga nze tugenda kukanya naawe ate n'ogireeta maka gange mulina okufuna ekifo nga kiri neutral mwenna musobole okubeera ku mmeeza yemu era mwogere nga nebye mwogera infact bisobola n'okuba nga bikwatibwa nga biri live bikwatibwa ku butambi oba ne mubako bye mwogera kuba mulimu ensinkano ngeezo wezibeerawo ebiseera ebisinga
abantu boogera n'abamawulire nga bavudde mu nsinkaneza naye nga abamawulire bali bweru wali bateeze era nga bakimanyi President Museveni gyali gundi gyali ne bayaweereza gundi kati ne bagenda mukanyiza ku kibannange ndyache tukanyizaako kiwandiko tukyaddeko emikono abaana abakwatibwa oba abavubuka abali mu makomera mbagirawo bo bateebwe si kwekanga bwekanzi nga State House etaddeyo ekifaananyi kati nsibambi yabitaddeyo oba Latifu tebabitaddeyo kubanga bo babadde tebabyagala era nsibambi akugamba nti twabadde bangi naye abamu baaganya olabikira mu bifaananyi lwaki nga ate kimwagenza okwogera ku kyadde kya ggwanga tulaba obufere lyadde juguli kade ka sente lyabadde juguli eriwedde banoonyayo kamwanyi sa nolwekyo tewali wano kyebabaddeko kyakutaasa ggwanga ate eggwanga terina buzibu bwonna tutambula ffe nga abali mu system tulina mutawaana system yaffe etambula ffe mutujjako emisolo tetulina buzibu ffe tujja beerawo ku side y'okunyigirizibwa tubajjako emisolo ne tubawa eddembe ne mukola emirimu gyammwe nga tewali abataataaganya tetulina buzibu yensonga temwagala mirembe mujja gamba Museveni bye ngaalagawo nga Gaddafi bamugamba system eyaffe tetwagizimba nga ya Libya system eyaffe mulonda buli myaka 5 emulonda ababaka emulonda president emulonda abasente ba district abamagombolola ababaka twabawayo n'abakiikirira abakadde n'abakadde balina abakiikirira tuwa n'abakadde emitwalo 2 n'ekitundu buli mwezi mu ggwanga lyonna temukijjanga ku 2 kitundu tujja kuzongeza nga muli bakambwe nga muli bagumu nnyo ku sente tujja kuzongeza naye system yaffe ekyaliwo President Museveni waali tusobola okumwongerayo ebisanja ebirala 2 oba kimu mu maaso ate je n'omuwozi waali naye najja n'akwatamu ate naffe ne tutambuza eggwanga lyaffe so Uganda eggwanga liba litambula eggwanga liba litambula Uganda eri stable emirembe weegiri bano abasajja bakola emirimu gyabwe tebalina mutawaana emmotoka bavuga mpya tebalina buzibu bonna ate sebo mulina okutwebaza tubeebaza nga bannayuganda omulimu mugukoze tubeebaza naye kati kyetusimbyeko ennyo essira kati enkulaakulana y'abantu baffe omuntu afuna atya akasente mu nsawo ensonga lwaki tulina PDM ne zino zonna ensonga endala eziriwo tulina PDM tulina emyoga era twagala kugoba ababbi bonna abadde babba ssente z'abantu n'okubakwata gwe bw'obeera eyo ng'olina ssente zajja ku muluka gwo ne mutazifuna nkubira essimu yange nga ssente zajja ku muluka eza PDM oli Kasanda oli Bukuya oli eno Myanzi oli eri mu Kiganda oli Mubende oli Kiboga oli Yuda ne woba oli Mbalala ne woba oli Kabaale nkubira ogamenti feno ssente tetufunanga ssente za PDM yibone wafutegedde accident tugenda kubakwata eyagudde Kasanda basi mbuya yambalaganye ne gundi ne taxi anti kati badde mukona kiki taxi yabadde eyisa ate nga gyegenda teraba yenfuufu nyingi kyekye tubagamba bwobanga gyogenda tulabayo emmoloka ajjukira baasi eri emmoloka endala zaadde zigiri maaso taxi kati zino ezo maaso zisitudde enfuufu oluguudo bali mu kulukola kati wa taxi ayagala ayise ng'ate baasi eri ejja nye abataxi bo baabaki simanyi abasajja bano boobwongo bwabwe bulimu ki era nakino gye baleese saidi zeno wa ene Kapeeka yabadde saidi zeruwere eyo era nayo yadde yakuyisa n'ayambala kiroole kati abantu ne batokomoka mu mbeera eyo nze ffe kyetwagala in fact abakwasisa amateeka g'oku nguudo bongeremu ekirala tugenda kukomyawo ebipapula byaffe biri ebya kamera tugenda bikomyawo abantu mande motoka bagenda zivaako ate lwaki era nga mulimu ziri speed 2 speed zirize mu ovugira 2 ovugirewo 2 wovugira 2 oba wali oyiseeko ku buliji y'ejjinja ng'ovuga buliji eyo ey'ejjinja bw'oliyitawo ojja kula bw'osuka speed 2 bakwatirawo aga g'olina okuvugirawo kweyo buliji lwaki bongera okulaga nti ekifo kino kirimu obuzibu okitegeera abantu baffe tebagobera nnyo tebagobera na bupande nti wano speed 4 tosukka 5 wano tosukka 2 ye kwa 2 akubawo kinana obulagajja buubwo gwe ng'owa taxi bw'osobola okufa wekka naye abantu abatudde mu taxi eno kati yadde ayisa bikiddala okitegeera tolaba na gy'olaga bo bayisiza buli we basanze tolaba ye buli we basanze bo bayisizaawo so abantu abataxi mukimanye nti oweesa abantu 14 oyinamu kondakita wa 15 oli wa 16 okitegeera sooka otunuulira abantu bano obulamu bwabwe ate nammwe abali mu taxi
bwe mulaba nga oli abavuga bubi. In fact bwe mulaba nga oli abavuga oyina simu oba ya wa police oba oyina simu ya wa ne oba oyina yange jinkubiri. Ogaje taxi number omusajja atuka navuga bubi nenga buli omu asirise. Buli omu asirise Tanyega. Ate omu bwavaayo okwogera ng'oli agamba tukujemu kugiremu wano mugambe nzijamu tojja kuvuga nga kasasiro. Yes naye kati gwe kiki ekikuyisa bw'otyo basi ogirabe bana abantu bafa bafiire Nakaseke mwalimu omuwala mukwano gwange kamuti yes nafiira obulamu bw'ato olwokuba nti oli ayisa saasira omuzadde omwana gy'amujja okumutuusa ku yunivasite amale atikirwe obulamu bwe kati amutadde agende mu nsi naye atandika obulamu gwe n'omutugumbula butugumbuzi bw'otyo kuyisa overtaking. So poliisi mwongere amaanyi mu bikwekweto by'oku nguudo, musuule ebiddo, mwongere amaanyi mu kukwasa amateeka, ate mukendeeze ne ku buli bw'enguzi nammwe. Poliisi naye eyitiridde. Si poliisi, omusajja anti-traffic police. Omusajja najja bw'ati ng'ayisa bw'atyo ku speed, n'owanika omukono. N'agifuluma mu mangu. N'agifuluma mu mangu n'ajja n'omutwalo. Naye afande gyebali. Kale ogiragirako bwoti obadde mukendeeze speed bannaye abasaabaze muli bulungi n'agenda naye nga tomubonereza wali munaye abatrafiki mukwata omutwale mu kooti ogambe bana abasaabaze mu motoka endala oba mukube ekipapula kya mitwalo ate kigenda ku number plate kigenda ku permit mukube ekipapula kya mitwalo 3 mukube ekipapula agende nakyo bwe banaamukuba ebisatu tajja kuddamu nkugambye ate traffic byo yakitegeera nti bwe kuyimiriza gwena kufuluma mangu mu motoka ojjaawo. So embeera eyo ereetedde abantu baffe bangi okufiirwa obulamu. Ensonga eyo tulina okugikwatako n'amaanyi. Envuga embi katekasanda ddala lwaki oyisa tegeeza accident eno yabadde mukana okuva wano emyaka tolaba gy'olaga enfuufu nnyingi oba oli mu koona tolaba eri zivaayo oli ayisa nga talaba zivaayo eri nagenda mulala namugwa nga tamanyi nti wanaamalirako ekkoona agire bw'ati ng'omuyaya aleese nga tuleera evaayo ate tuleera ogimanyi okitegedde bwe munaayambalagana ne tuleera osigalawo bw'osigalawo tuleera ayinza n'okusigalawo tuleera yasigalawo naye gw'ogenda kufa otte n'abantu bwe weetisse okitegeera oli akutta abaana be babiri balina bokka mu nsi ye maama ye taata akutta abaana be bali mu kugenda mu kyalo obasse family eyo n'ogisaanyiza olw'okuba ng'oyisa traffic nayo yeetereeze traffic police traffic nammwe mulekera okulowooza nti mugenda busoloza ssente ku nguudo muleke kulowooza nti munasoloza busoloza ssente mukwasise amateeka g'oku nguudo mu butuufu bwagwo naye ebyo by'okuddaawo buli lwa Mande ne mutuleetera wano ne mudda wali enaggulu twafunye obubenje 2,888 be baafiiriddemu temwabadde wuwo ssebo 888 abo booso naye kasamu n'abamu tojja sobola kusoma bakola gundi ono baani ayogerera poliisi kananula bwatyo bwakola wali enaggulu kati bannamawulire weebali kakati bubenje twalikodinze obubenje 2,000 naye abantu 267 bwaba abantu obamanyi obungi nze traffic yanyimiriza wali ebwayise gavumenti erina okulwana okulaba nti tulwanye nnyo okulaba nti tulekawo abatrafiki abamala ku buli luguudo tulwanye nnyo okulaba nti enguudo tuli mu kuzikola naye oli ku luguudo lubi olaba nti balusimyesimye bali mu kukola nfakiti olaba oluguudo olwo simanyi oba wagenzeeyo olwo olwaffe Kasanda mu Bendo olwo bali mu kukola naye luliko n'obupandepande obulaga tambula mpola abalugwandu bali mukola obubonero weebuli naye bo tebabusoma tayagala nakumanya nono awanika akagoye amugambe nti munaye kola ki oba genda mpola ng'awanika bbulu ne red naye oliya aleeta buleesi ayagala nakutomera oli kati abantu ngaabo abasajja nze simanyi mbeera zaabwe baba bakulirawa kati abatrafiki nga bw'oyogedde nze nga byatrafiki yanyimiriza weebwayise kati nga manyi ngenda va mu mmotoka ngende ewuwe ate ogenda kukola nze nayimirira buyimirizi kwejangu ku mmotoka nagamba sebo konza afande kye kiganye gyebale konze kale nawe gyebale akebedde awo mpaka ku pamiti yagikebedde nanga bayitamu kati yali amanyi nti ngenda kukola nga taxi njivemu speed ogivemu ina musango ki ngalowooza ba musolo gwaggwako ne abataxi mwetereeze muleme kututtira abantu ate naddala ezenguudo ezempanvu kati olaba bw'okwata luno oluguudo ng'odda ekibuga muli amakoona muolwo oluguudo naye olaba omusajja ng'ayisizza amakoona mangi ye nga
toyina na kyomugamba okuba nti abantu olaba abasajja ba bbaasi abo ngenda Kabale luddawa totera kuwulira nti babbaasi yafunye ekizibu kubanga bavuga bulungi bw'ogenda Kabale ina amakoona omanyi nti ovuga Kabale n'owete koona ate n'olaba nga ate gy'ova gyodda nga koona naye towulyangayo nti waliyo bbaasi eyagudde oba takisi oba emmotoka yagudde kubanga bamuleniye yes oli abamuleniye n'avuga bulungi nagira muyiye kale obudde bwe busebo nze njagala nnyo nga mmaliriza njagala okutegeeza abantu baffe bannayuganda n'abantu ba Buganda mwenna nti tugenda kutandika okutalaaga nga Buganda First tugenda kutandika okutalaaga kulaba nti tuyamba abantu baffe abali mu malwaliro bamaama abazaala abaana abawanduka mu masomero era tugenda kuyamba abantu abagobaganyizibwa ku mataka transportinze districts zetuwa bannamateeka wobadde sooka olindeko ssebo Kasanda eyo yemu ku districts ze transportinze ezisingamu ekibbattaka Kasanda yerimu ekibbattaka batwawaddeyo bannamateeka abaffe bayambeko ku bantu kati muneekwasaasobola BNRM mwe kati mwe mugikulembera kumpi yonna Kasanda affe tugikulembera somoyino tugikulembera era bannamateeka bagenda kuyambako abantu baffe okulaba nti bagobaganyizibwa ku ttaka Kasanda, Kiboga, Kyankwanzi, Mubende, Luweero mwenna abali eyo tugenda kubeera nga tuyambako abantu baffe okulaba nga bafuna obwenkanya balekeraawo okugobaganyizibwa ku mataka abakyala mu malwaliro tugenda kujja abaana abawala abawanduka mu masomero olw'okuba nti nno temuyina sanitary pads tugenda kujja naye nammwe abalina sanitary pads eyo obadde osinziira muzituwe tusobole okulaba nti tuyamba abaana baffe kali mu kumyansa obutawanduka mu masomero mwebale nnyo mwebale ddala obulango bw'okubye bwenaba nzijja nga bwenaba nvudde mu America tova mu America nga tolina kyoleese ekyo tukikugambira wano osimbula ntya ne bw'oleetayo cracks bweti eyo ya mitwalo 3 ejaki ngenda kuwa $5 esatu ejya Uganda eno eno ku makati ya Uganda ya mitwalo 50 mwejo kati eri atogulira ddala oligino yennyini mitwalo nga 5 tugenda kubeera nga tukoma wano olwaleero tutandikirawo nakulala kumata 10 mpera wangalenyo Ssaabasajja Kabaka